Akati mulama twetaaga kusikula bwenaweereza abeeteekayo mala nga mukaaga tuteeka wano ne wasituka sipulesi negadda mu saidi okusoomoozebwa okumu kwe tusanga mu byamakubo gano kansookere ku nsimbi ezituweebwa nti sente zituweebwa leko gavumenti zakendeera sente tezikyamala weesanga nti bakuwa sente okulima ekkubo naye nga tezijja kukola byonna byoyagala zirime ekkubo ziteekeko malamu zinyige nga ffe bwolabye bwe tukola tugezaako okulaba nga tunyiga tuteekeko ne malamu ensonga ey'okubiri esente zino okuba nga zijja kikeerezi esente kati zetwandibadde twakozesa edda ne zijja mu mwezi guno ate ng'omwezi bwe baguzikuweeredde ng'enkuba etonnya kakati n'otawanyizibwa amataba n'otawanyizibwa enkuba kyokka ate bba abantu baffe abaatulonda ekkubo buli lwe liifulaadinga amazzi bo baba baga chairman okozeewo ki waakiri katusimbemu ebitooke ate nga naffe tekyagala ensonga ey'okusatu abantu baffe amakubo gano bagenda ne bagalimira ddala ne batuuka ne mu road reserve kakati bwe mwagala okugezaako gaziwa ng'olyaga nti munenze wano nasimbawo kasooli ate ebitooke byange ate emiti gyange kakati oluusi ebyo nabyo bituleetera okwennyonnyolako okugamba abantu bane tulina okugaziya ekkubo tusobole okukola nga amazzi galina gye gakulukutira obulungi n'ebizibu ebirala byakubeera nti nno mani power oluusi gye tulina ebyuma bye tulina byakaddiwadda byafadda kati ndi mu kukanika bupya ebyuma eno district y'e Mukono neetaaga kati graders nga 4 mbe ne grade ekola mu Mukono South Constituency mbe ne grade ekola mu Nakifuma County mbe ne grade ekola mu Mukono North mbere ne grade erima mu town councils 5 ezikola district y'e Mukono bwembe ebyo mazo bifuna abantu bajja kulaba amakubo nga kawerette naye kakati ezo zonna bye binsoomooza ze challenges ze tusanga kati kumpi tulina grade emu erina okuliwa mama gombola 18 mu district y'e Mukono njagala okubira omulanga basentebe bannange bonna mu ma districts agatali gamu mu Uganda kirungi bwe baamala okulayira ne bajja mu office batuule batunuulire balance of ezansimbi ezikyasigadde ku accounts zaabwe ffe mu district y'e Mukono twali tukyasigaza billioni eziri wakati w'omukaaga n'omusanvu era twatuula n'aba planning ne technical staff ne tutunuulira ensimbi zino wawe zitannatuuka kiki ekisibye nti zino zirina kgenda mu masomero ezo ne mbagamba nti muzisayininge mangu mu supervising ezikole eby'amasomero zino zirina kgenda kukola toilet zino zirina kgenda kukola makubo zino zirina kgenda ku byabulamu kiruma nnyo sente ngezo bwowulira nti zasigadde ku akawunti omuntu ono muwi w'omusolo n'awulira nga sente bazizizaayo e Kampala ekyo kiruma abantu era ffe aba district y'e Mukono mubadde mulaba activities nnyingi nga buli wamu zitambula chairman wa district ndi mukulambula wonna